Abanafu batya. Mu katambi kano abadde Pallaso ng'ali mu kuyimbamuko munnange oluyimba esayidi eno nti mbu empale munnange ate zaagwa bye ngenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo ate nga King Saha freestyle munnange wali wonna gabadde maanyi ne mwana mulenzi munnange ate Fefe Busi jjukira nti n'omwana mulenzi avuddeyo wali konsati amaze okonfaminga King Saha bye ngenda okubeera nga nkutuusako ne Eddie Kenzo engeri gy'abadde ayimbamuko wali oluyimba lwe olupya olwa twist vibe wali gubadde muzigo mwereere bampita Jaminanti nsinzira ku Jaminanti Yugi kansoke nkutegeezeko nti no omuyimbi Pallaso avuddeyo kaawo abadde wali ng'akikuba gubadde muzigo mwereere era nga boogezako okuwulira mwana mulenzi munnange ate Pallaso abanafu batya kale okumanya batya n'empale zaagwa kati zaabike enati bw'osumagira ng'osigalira muzukuke saawa ya kunoonya teweebaka toyinza kusumagira Kampala kiki ky'oyagala okunkola toyinza kusumagira Kampala kiki ky'oyagala okunkola Riziki yo yekweyimirira kolagana n'abantu emikisa kwegiva kyokanga waliwo olwebitukwatamu waliwo naffe lwe tubigattamu eno site bizimbe kati zaabike enanti bw'osumagira ng'osigalira muzukuke saawa ya kunoonya teweebaka toyinza kusumagira Kampala kiki ky'oyagala okunkola toyinza kusumagira gwe Kampala kiki ky'oyagala okunkola yoyo nno munnange ate mwana mulenzi Pallaso katugende maaso wali kansoke nkuweko katambi kano aka Eddie Kenzo ng'ali mu kuyimbamu munnange ate oluyimba twist akapera wali For so many reasons dance to this day stress free ololo ololo Katino twist for so many reasons dance to this no matter what twist for so many reasons dance to this day stress free ayabas ayabas ololo ayabas ayabas ororo munnange ate Eddie Kenzo era nga akatambi ako kabadde kakutumba biro wali ku mukutu ogwa TikTok era nga bwenti bwe mwicekinzeko eside eyo naye nga wali mwana mulenzi munnange ate King Saha avuddeyo ko wali actually na confirming munnange ate concert eya kyukamu 360 munnange kigenda nno kutokota erugogo wali era nga mbadde ntambula awo akatambi ako nako kabadde ka trading wali naye freestyle gabadde maanyi wali ne mwana mulenzi munnange ate Fefe Busi ate we tuba ku ntandikwa jukira kabaka kyali ku nnyanjula kati kwenda kukakwanjulira ate we tuba ku ntandikwa jukira kabaka kyali ku nnyanjula kati kwenda kukakwanjulira okubya ddala ku ntandikwa nga tulina Fefe Busi wo nga tejjukira leero yazise wamu ne kabaka the rap king kabaka reality akuba freestyle neno ga reality oyo vinka si musajja yo reality ate bw'okire bwe kibadde kitambula mu katambi era ku sayidi y'emu kosa n'aka katambi nako kabadde kakutumba biro ku mukutu ogwa TikTok ng'ali mu kakasa ekivulu kye wali erugogo 21st November confirmed sure 21st November confirmed sure bwenti bwenkoze era nga ngenda kubeera nga nkomawo ko maaso eyo kakasa nti no video ogimpeera like kosa tino kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ko maaso eyo katono nnyo bwenti